Akasatiro kabaluseewo omwana omuwala yagenda mu Saudi Arabia okukuba ekyeyo afiiriddeyo. Abafamile basobeddwa ekane mu kibira. Nkubuzaako gy'osinzidde webale nnyo, webale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omugundu, mwana wa mama mwana wa taata. Ensonga eriwo mu kaseera kano eyongedde okulabika ng'ekwata wansi ne waggulu gwa mpuliriza naawe ndaba yonna gy'osinzidde bassebo ne bannyabo yeraga nga we waliwo mwana muwala omulala ate ayongedde okwegatta kwabo abazze nga bafiira ku mawanga ag'Abawalabu wakati nga bagenda okunoonya ekigulira amagala eddiba. Ono afudde mu kaseera kano. Amannya ge ye mwana muwala amanyiddwa nga Salma Babirye ng'atemeza mu myaka egy'obukulu 22. Ate bassebo ne bannyabo yagenze mu maaso okulabika ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Wakati mu kufefeeta kwe tweyongedde okukola mu mbeera mukazi wattu gye yayongera okulabika ng'ayitamu emuviiriddeko okugenda etagenda badda bassebo ne bannyabo eno embeera yennyamiza. Hohoho. Bana bamama bana bataata, okusinziira kw'omu ku b'eŋŋanda ze akulembeddemu okulabika ng'agoba ku nsonga eno gwe twongedde okulabika nga tuwayaamu naye amanyiddwa nga Ndifuna Aramanzaani agenda mu maaso okulabika ng'alombojja ng'ategeeza nti mbagirawo. Mwana muwala ono we yagenda mu maaso wali mu Buwalabu nga yakamalayo emyezi 3 yamukubira essimu ne bagenda mu maaso okulabika nga boogerezeganya n'amutegeeza nga bwe yali ayita mu mbeera etali nnungi. Ndifuna agamba Salima yamutegeeza nga bw'atwalibwa kiyumba ku kiyumba nga bamujja mu kiyumba kino ne bamutwala mu kiyumba ekirala, ekintu ekyamuleetera okweraliikirira nga mukazi wattu bambyalajana. Ndifuna agamba yagenda mu maaso okutegeeza Salima n'amugamba nti agende mu maaso okulabika ng'aguma oba oliawo akaseera kawe kanaayitawo embeera ejja kgenda mu maaso okulabika ng'etereera kubanga eri ensi gye yalimu si nsi y'ewaabwe n'olwekyo yateekeddwa okulabika nga yali ateekeddwa okulabika ng'abeera mukkakkamu okutuuka embeera weenedda mu nteeko. Wabula agamba nti ebbanga we lyayitawo wakati ono bagenda mu maaso okulabika nga mukazi wattu bamutwala kiyumba ku kiyumba, obulamu ne bwongera okulabika nga bumutabukira, embeera nerabika okulabika nga yeeyongera okumufuukira ekizibu. Wabula nga yagezaako okwerwanako mu kampuni naye nga tebagezaako kulabika nga bafaayo kubanga kampuni eno olwamujja kuno ate nayo nemuguza omuntu omulala wetwogera wali munda mu Saudi Arabia mu Buwalabu. Ono yatwalibwa kampuni. Of course nga we nakutegeezaako sisobola kgenda mu maaso okulabika nga nsirikira kampuni zino ate siriwo okulabika nga nzittattana kubanga of course buba buvunaanyizibwa bwabwe nga we bajja abantu kuno ate we babatwasa mu mawanga eyo kiba kibakakatako okulabika nga ate bafaayo ku bulamu bwabwe oba oliawo okukakasa nga bali secure nga bali safe nga bali mu mbeera erimonted oba nga babalondoola. Naye of course kampuni yonna nagamba weegezaako okulemera okukola obuvunaanyizibwa bwayo nze nja kgenda mu maaso okulabika nga njasanguza ensi yonna oba oliawo esobole okugimanya. Eno kampuni eyamutwala emanyiddwa nga Prime Linkages Limited nga mu kaseera we yamutwalira yali esangibwa wali mu kitundu eky'Ekawempe wabula nga we tujjidde ku mpewo obanga mu biseera bino kampuni ya shiftinga nevaayo Ekawempe nedda wano Empererwe Kinnyana Mpindi oba ku nkingizi z'ekibuga Kampala. Wano mwannyina ngamba Ndifuna bwe yamanya ng'embeera yeetoolodde eri bwetyo ng'emyezi giyiseewo kyenkana emyezi 9 mirambirira nga mwana muwala Salima tafuna yadde n'ekikumi so nga akolera wakati mu bugubi mu mbeera ey'okutulugunyizibwa nga n'ebirwadde byagenda mu maaso okulabika nga bimuluma so nga tafuna yadde empeke ya Panado. Ndifuna yagenda ku kampuni eno okuloopa ku nsonga eno. Wabula abakulu abakulira kampuni eno bagenda mu maaso okulabika ne bategeeza omukulu ono ne bamutegeeza nti nno ensonga zonna baali bagenda mu maaso okulabika nga bazikolako n'olwekyo yali ateekeddwa okulabika nga abeera mukkakkamu kubanga buli kintu kyonna baali bakimanyi nga we bigenda era nga baali bakubisolovinga.
wabula embeera gye yakoma okweyongera mu maaso mwana muwala Salma yayongera okulabika nga yeekyawa wabula ng'ate newankubadde yali yeekyaye yali talina busobozi oba oliawo budda kuno ku butaka kubanga teyalina nsimbi so nga yasayininga contract so nga ate oteekeddwa okukimanya nti bwe batuuka eri munda mu mawanga ge baba bagenzeemu ekintu ekiyitibwa passport zaabwe zibaggyibwako n'olwekyo newankubadde omuntu aba atuuse eri aba talina ngeri yonna gy'asobola kulinnyamu nnyonyi kudda kuno kubanga passport eba yamuggyibwako so nga yasayininga contract kitegeeza abo abamuggyako passport be baba balina obuyinza bwokka obugimuddiza oba oliawo n'afuna engeri gyadda ku butaka so nga kampuni eno yategeezebwa okulabika nga wabawo ekikolebwa naye bassebo ne bannyabo eno yayongera kulabika nga efuuka muzigo mutimpa kaakati bano abafamire oluvannyuma lw'okutegeera ku mawulire gano nga mwana muwala ono avudde mu bulamu bw'ensi eno baddukira mu kitongole ekirwanirira eddembe ly'abankuba kye kimanyiddwa nga Migrant Workers Voice era ekikulibwa omukulu Kayonde Abdallah n'agenda maaso okulabika nga agoba ku nsonga zino. Bino bikaabya, bino bitiisa gwe wonna gy'osinzidde. Omukulu Abdallah okutuuka ku bakampuni gye nagambyeko eya Prime Linkages Limited esangibwa wali empereerwe mu kaseera kano agenze okubatuukako nga ebikwata ku Salma tebalina yadde n'ekimu kye bamanyi wabula bagenze maaso okulabika nga bamutegeeza nti Salma yadduka mu kiyumba n'olwekyo nga babadde tebalina ngeri yonna gye bamuturakingamu nga tebalina kintu kyonna kye bamanyi era nga bagenda kutandika oba oliawo okugoba ku nsonga okutuukirira ministry omukulu agenze otuukirira ministry eya gender okugituukirira nga talina nayo kyemanyi wabula nayo information egifunyaawo so nga ate bassebo ne bannyabo oteekeddwa okukimanya kino kye kitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abava wano munda mu ggwanga erya Uganda okulabika nga babalondoola naye ate bassebo ne bannyabo nabo ensonga oba oliawo babadde tebazimanyiiko yadde n'akatono. Kakati mu kaseera kano famire eri mu kasattiro ak'amaanyi nga tebamanyi kiki kye bazzaako nga tebamanyi ki omulambo gwe gukomawo gutya kubanga ensimbi yali tafuna sigama nti balinawo engeri yonna gye bataasibwa naye ate nga byongedde okulabika nga bibakaluubirira. Kakati of course ffe wano n'abakugu ku Kampala Media TV tukyagenda mu maaso okulabika nga tukola okufeffetta ku nsonga nga bwe zitambula. Nkugamba kola ekintu kimu, subscribinga, sharinga, commentinga, ffe twongere okukola okufeffetta okw'omuzinzi. Oba ogende wali ku website yaffe eya kampalamediatv.com ate oyongere okulabika nga ogoberera ensonga zonna kubanga tugenda bbanga tuzituusaako oba oliawo okutuuka nga waleseewo obwenkanya mu famire eno eyafiiriddwa mwana muwala Salma Babirye. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Wabula amakampuni muteekeddwa okwekuba mu kifuba okumanya abaana b'abandi be musomboola buli lukya ne mubatwala ku byeyo ne mutagenda mu maaso okulabika nga mulondoola embeera mwe bakolera abamu n'okutuuka okufa bambi. Wabula ne gavumenti ya kuno gwe wenna omukungu awuliriza muteekeddwa okukimanya nti buvunaanyizibwa bwammwe okulondoola bannansi n'okuteekawo policies oba amateeka agaba favoringa singa baba bagenze ku byeyo obutatulugunyizibwa. N'olwekyo kino tuzze tukiddiŋŋana abantu be mutwala mu sisitimu ey'akafaara ne mubatunda wakati mu busibe oba mu buddu so nga ate ne mutafaayo ku bulamu bwabwe newankubadde akatono ke bafunayo ate oba oliawo obutagenda mu maaso okulabika nga bafuna eddembe ly'obuntu buli muntu yenna Katonda lyeyamuwa. Tugenda kuddiŋŋana nga tukyayongera okukola okufeffetta wakati okw'omuzinzi. Yenze Ssemaganda Moses Hall kugamba sigala ng'ate otugoberera.